bana balangirira filimu. Bana balangirira filimu abogerera filimu. Nga kantu tulogerera amanyi ga kisajja neda se. Abalangizi ba filimu baba kyamu. Naye munayi kati mubaamu ebigambo nga bya kyalo. Okitegeera ng'omuntu tosobola mujja mu kyalo. Okitegeera so kati nga ye yakimanya bw'atyo okuva mu kyalo. Ne wabawo ebigambo nga bya kibuga, ne wabawo ebigambo nga bya baasoma. Okitegeera so kati kati muyinza okundeetera okwagala kubanga kati maze okumenyaamenya kati buli omu amanye waagwa okusinziira ku njogera engeri gy'ayogeramu ekigambo. You get? Yeah. Olowooza ki ku bano ba Shalom abeera ku internet oba olyawo nga bayisamu abantu eggaali? Ani gwabayisizaamu eggaali? Wampisaamuko ku ggaali? Buuza olowooza ati ku ba Shalom abayisaamu abantu eggaali? Muli bameka? Shalom muli bameka? Ngamba ba Shalom muli bameka? Atugase bugasi simanyi. Okola nani? Nze Shalom mmanyi nga Shalom. Nze bwe ngamba ba Shalom, Shalom gye baleko. Nsanyisa okusinkana. Bana enyumirwa ebintu byokola. Weebale nnyo bambi sigala ng'ogenda mu maaso n'okuweereza eggwanga. Abantu mulina engeri gye mubakkakkanya stress. Omanyi mu America olaba abantu abasinga kye batamanyi nti mu ggwanga abantu abasinga bafa 70% bafa stress. Kati mu ggwanga waliyo pharmaceutical companies ezikola eddagala just lya kukkakanya stress. Naye ate eddagala eryo si ddungi. Once you become dependent. Kati ate mu Uganda eri eddagala tetulimanyi nnyo. Ekituyamba kiri ekintu eki ya Shalom. Omuntu akwate kuba n'atuninga ku programu ya Shalom n'agibeerako okuva lwagitandise bw'aba yataddeyo akantu ka ssaawa n'akalaba agenda ovaako nga mutuufu mind ekoze eki ekkakanye. So bano bolaba stress killers. Psychologically they help batuyamba mentally. They help our mentors to be mentors. Aina Mama Jaden. Ono akajja ku kibuga. No kyategeeza yanjula. Twakola emikolo egitandikirwako wakyala twakyala. Togenda kuddamu. Ate ennaku zino okola ssente kati tokyali luli. Atujja kuddamu awo maybe after 10 years. Mukolo okunyuma sawa ng'okoze katwago okunyuma okoze ssente. Ng'oli ku mwana wa Vendio. Nange nkaabe mukko. Andi kati problem eyaliwo. By that time nali sinnabatandika kola ssente. Kati ate gw'otandikidde mu ssente. Yenjawulo eriwo. Emikolo ngikole njimaye gigwe mangu. Mukolo mwana w'abanyi mukolo kati uyo omuzaddemu abaana ogenda mu wakusatu. Segeera. Omuzaalamu abaana. Sefe abaana asinga asobola okwekwasa naga nti gwe omukolo wagukola omaze okwetereza. Nali mwavu by then. Kituufu namala kwetereza. Ne kati mulimu mmwe mutandikidde mu bulango bw'amataka, mutandikidde ku YouTube channel zibawa ssente, abafere mbalanze, tiwali kye mutakoze mubbi abagagga ba Doni Nasani, ono Doni ani Doni Kulisi. Mufunye ssente kati kozesa omukisa guno omwana wa Bendi omukole ki? Omukolo gunyuma nnyo ng'okyali muto. Ng'okyali muvubuka bakube ku nnyimba ng'ez'amapiano. Ne kati otuuke mu myaka 5 bate omukolo gwo bakube mapiano gulaba kiba kinyuma. Bakwaza Afirigaawo. Kati ate bakube za Afirigo mubeere okwa. No, kati guno gwe mukolo ogunyuma osobola okuyita aba Mavini, byokya kyaliwo, obayite ku mukolo kwega musobole n'okuzina empere nga teri abavuna. Yeah. Nze sina mufulika gwe ngenda kubuulirira. Siri mu bulamu bwawe nze njogera na Shalom. Saagala onfule motivational speaker. Owabavubuka. Buli muvubuka alina ennaku ye. Buli muvubuka alina ebizibu bye. Kati ate gwe sebodde kuno otandike muvubuka nkubuulira. Muvubuka omubuulira ki? Mulimu omuvubuka ajja okwagala kuyita mu TV akkuba oluyi. Aye muvubuka amanyi kyayagala. Buli muvubuka amanyi kyayagala kati nze njogeramu ne kyali wange. Era ndowooza oli yamuwadde amagezi. Kwaye ate n'ekisooka mumanyi nti musawo. Osegeera health doctor. Shalom. Ndio chako omusajja onakwadde karakta mu sinema bwe. Oba oli awo ne kakugwako. Tekirina buzibu. Ono ye mwogerangako. Tekirina buzibu. Ono mwogerangako Shalom. Kyongerayo brand maaso tugenda bugenzi maaso. Era nze oba kyali wange ngenda kubongako. Kati wali omuntu aliyo yiganga talina YouTube n'atalafunza VJ Junior. Kati wawulira nga boogera ku Shalom time netuka n'afuna essimu ga ono byo Shalom gwe boogera nga twawulira bano be yali ayogerako abedda abo Bashi. Nga ono ye Bashi, ono Frank Antambi so kyongerayo brand. Omuntu yenna alina obwongo ng'ategeera bulungi kiba kitupushinga. Kama yerazibwa. Naye okubamu ekitala abi.